Mugamba mutabagalwa balungi ab'ekumi na kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza nga mundaba ate era nga mufollowinga. Olunaku olwaleero nina ekibuzo kye njagala okuddamu. Actually nakirabyeko kya one of our videos nagezezaako muddamu but I think I had to do something bigger kuba I cannot write a whole essay down there oba sobola wandiika kintu kiwanvu nga nyinyonyola. Waliwo abantu abafuna obuzibu nga mumaze okwegatta abamu olumizibwa mu lubuto that is a whole topic tujja gikavaringa yokka. Abalala mufuna ekizibu ky'okubeera nga tofuluma bulungi. Okufuluma ntegeeza okugenda emmanju. So twogere ku muntu afuna constipation n'ogenda emmanju ng'owuli oyagala kufuluma naye nga tofuluma but this ogenzo kino tisinga oba ekizibu kino ogenzo kiteekako nnyo amaaso obwegendereze nga kibeerawo buli luvannyuma lw'omala okwegatta n'omuntu ofuna constipation wannaku 2 wannaku 3 n'omala oluusi n'otereera. Waliwo ebintu bingi ebireetera omuntu okubeera ng'asobola okubeera mu mbeera bw'etyo naye kisookera ddala twetaaga okusooka okutegeera anatomy y'omukazi oba omukazi wakula otya munda eyo. Omukazi tuyina like canals 3 ng'ate zonna ziri parallel nti omusulo guli waggulu bwe guti wakati waliwo emmana wansi waliyo like ekyenda ebyenda biri 3 nti waliwo ekyenda kiri ekifunctioning nga after bakozeeko byonna like omubiri gumaze okukola waste zaagwo gufunye fluid yona afulumya ng'omusulo ziyitaawo kati then ate awo wewaddako ne wabeerawo canal oba ne wabeerawo ekyenda kyetwandiyise emmana then ate wansi waakyo ne wabeerawo wansi ekyenda ekifulumya obubi. Kyova olaba omuntu osobola okufuna fistula oba osobola okubeera nga oluzinga control ku bowel oba ku like omusulo gye guva ku bladder yo nga obuzibu obufunye ng'ozaala. Lwaki wandibadde ofuna obuzibu ng'ozaala ng'ate obubi tebuyite eyo n'obeera ntosobola kusiba bubi? Lwaki wandibadde ofuna obuzibu ng'ozaala nti kubanga ate it's because of the pressure ebeera exerted oba ebeera etayireddwawo ng'omuntu akuli munda. Abantu abamu babakwata waba ng'abadde mwana muto n'afuna ekizibu ky'okuba nga atonnya n'afuna ekizibu ky'okuba nga obubi bumuyitamu kuba aba ayonoonese. So abamu mufuna constipation naddala singa oba ogenda mu kikolwa n'otagenda manju kati tugambe nti obaddemu n'obubi already mu kyenda ekyo obubadde bulina ofuluma so you didn't empty it like ekyenda ekyo tiwakijjeemu bubi oba tiwageze manju ne weeyamba n'okola otya. Singa wazina n'omusajja na exerting pressure ng'omusajja yakula bulungi munene obunene nnyo tekuba kuba I'm not saying it in a positive way nti yakula bulungi nnyo kubanga nti munene no. Singa omusajja munene cause omusajja alina akasolo akali nnomo tekasobola kuleetera bizibu unless ng'oli mufunda gwe ng'omuntu naye omusajja wo wabanga munene nnyo asobola okuleeta obuzibu obwo nti pressure gy'agenda okuteekawo ng'ayingira like you know agenda kuyingira kitegeeza ekyenda kino kigenda kwenyigako wansi eno kikkirire kibeere nga kyaffecting ekyenda ekiddako naye waggulu obeere ng'obeera affected. Obubi buno bugenda kwekalanga oba kwekwata bugume we bunaaguma. So pressure weba eri exerted ku bubuyo obwo bugenda kwekwata forming like ekintu ekigumu nga wandibadde okwate engano n'ogigota ebadde erebera n'ekola ki n'eguma kati ojja tuuka okwagala ofuluma nga tebufuluma bulungi but embeera emala n'eterera if it's just temporarily naye singa ekintu kibeera like it's recurring and recurring oba kyeddamu nze manja kurecommendingira oba okusaba ogenda olaba omusawo ansingako akunnyonnyola ekituufu kubanga mbadde ntandika mbagambye ebizibu bingi ebiviirako embeera eyo okuba ng'etuuka mu bakazi nti si actually n'embeera erumba bakazi I don't know about men but abakazi this is how we are oba bwetu bwe twakola. Abala mulina obuzibu ne pelvic floor muscles. Pelvic floor muscles bye binywa ebiwanirira wansi wano nga mu bitundu bye ebyekyama like byo biri awo like hip line then va wano wansi bwoti mu kiwato odde wano wansi mu bisambi tokkirira ddala wansi so tulina ebinywa ebiri eno wansi ddala ebirina okuba nga bikuwanirira nga bikuyambako actually kubeera ng'omuntu toluzinga balance mu kasolo nti kabeere kagazi you know so bingi ebyo ebino kola singa omuntu oba n'obuzibu ezo muscles oba ebinywa ebyo bikwasaganya engeri gy'ofulumamu zikwasaganya singa ziba loose era omuntu asaafuna obuzibu n'ebinywa ebyo ye muntu gwabeera nti no nti like mugazi ye muntu abeera nti no nti omusulo gumuyitamu ye muntu cause zizanya role nene naddala mu bakyala. N'ekirala abantu abamu mulina sitawu z'okwezina ze muzina nga mbi ziyingiza empewo. Sitawu z'okwezina ezimu eziyingiza empewo ku zimu ze tumanyi ye kabuzi. Ate kabuzi si mbi ng'omuntu ogimuwadde kubanga esobola okubeera modified mu ngeri ez'enjawulo. Abantu abasinga kimanyi mwagala nnyo kabuzi era olenga senga yogera ebyo naye toyogera kabuzi. Nze ne kabuzi tuli tuti
Yes, ne kabuzi muli mutu, but do it in a right way. Mulekerawo okulaba ebintu mu kinaakukka oba okulaba ebintu mu butambi bw'abazannyi ba firimu kuba nkiyita firimu kubanga it's the factories of film. Okulaba obutambi bwa kinaakukka n'oyagala mukyalawo akole ekyo oba gwe omukazi n'olowooza nti bw'okola ekyo ky'olina okukola osanyusa omusajja ogenda kweleetera ebizibu nga ggwe. Ekisookera ddala omusajja okumuwemmana nga omuzannyi wa kinaakukka takimufuula nti kigenda kukufuula ggwe nti olina obukugu no. Tuleke ebintu tubikole mu ngeri eri realistic oba mu ngeri eri eri normal, si mu ngeri ey'okubeera nga twefuula abakugu, twefuula bali bazannyi ba firimu. They replay, they cut, they edit and all that. So toyinza kukizannyanga bo. Olw'essaayo ezimu ze mutalina kubeera nga muwa abasajja ate n'oba gimuwadde gimuwe mu ngeri ennungi. Bino ebyaba pront teeka ekifuba wansi then kikinala then kola bwoti ate n'ogirwamu empewo ejja kuyingira. Empewo eyo buli bw'enaaba ekuyingidde esobola okukozinga obuzibu munda eyo n'obeera ng'ofuna constipation nga mumaze okwegatta. Then n'ekyala ekiriviirako abakazi okubeerera nga mufuna constipation era styles z'okwezina ezimu ng'omukira oguba guyingidde gunyiga wansi like omusajja engeri gy'oba weetaddemu oba engeri gy'oba wepositioninze weesanga ng'omukira bwagukuyingiza gunyiga nnyo ekyenda kya wansi eno obubi bwe bulina okubeera nga mwe bufulumira mu kyenda ekyo n'obeera ng'ofuna ki ng'ofunamu oluusi obuzibu ng'otuusa okwagala okugenda emmanju. Then abantu abamu mulina obuzibu nti obuzibu mulina obuzibu ne bowels zammwe bowel like ekifo obubi gye bufulumira oba ekifo obubi gye bubeera like bubeera nga like you know bufulumira. Singa obeera n'obuzibu ne bowel yo nti eri loose oba nti eri a bit kale somehow nga teri bulungi nnyo abamu nti okwegatta kutrigalinga butrigalinzi kizibu ekyo oba nga boonaaba ng'olina ebbwa ne balinyigamu ne lizuukuka n'okugulira obulumi naye nga oba tebalinyizeemu tobeera na bulumi. So that is why I emphasize olaba omusawo akubuulira ekituufu not just assuming akusinziira ku Ssenga Faith bye yasomesezza kirabika nze nnina kino kirabika nnina kino to assuming obulamu bwaffe tetubuzannyirako zzaala. Genda mu ddwaliro bakebere bakubuulire. Abantu abalala mufuna increase oba okweyongereza it like like you get increased estrogen levels kankiyite oba okweyongeza like waliwo hormone like ebeerawo mu mubiri gyaffe ffe abakyala singa hormone eyo bagiyita estrogen singa eba yeeyongezaamuko mu levels mwelina okubeera ng'obadde ova mu ovulation oba ng'oli mu kaseera aka ovulation ke kaseera eggi olitambulira okubeera nga ligenda ku ovary obeere ng'osobola okufuna olubuto oba obeere ng'ogenda mu nsonga z'ekikyala like bagaliyiike. So singa akaseera ako like hormones zo zeeyongera like engeri gye zirina okubeeramu nga like levels zirinnya osobola okufuna obuzibu oba digestion nga omaze okubeera nga wegatta n'omuntu. So ebizibu bingi ebirala ebiriwo ebisobola okuviirako abantu okubeera bati abamu it's just stress and anxiety. Abantu abamu amala okwegatta n'omuntu atandika okukola kati oba awoomeyo oba tawoomeddwa oba ngenda funa olubuto oba nfunye obulwadde oba nfunye you know sometimes that stress that comes along oluusi eyinza okuviirako obuzibu okubeera ng'ofuna constipation. Actually gundi stress aleeta constipation ebyaddala nga tuvudde ku bino ebyaki stress asobola okuleeta ki constipation. N'ekyasinga omusayi gweyongera ogulina okutambula aba like let me say increased blood flow to the pelvic area nga muli mu kwezina osobola okufuna constipation okubeera kubanga ekyo kyennyini bwe kibeerawo kireducinga omusaayi ogutambula okugenda mu digestive system yo kitegeeza kigenda ku affectinga bowel yo obeere nga tasobola kufuluma bulungi. Okutegeera ekituufu ekiba kikusumbuye nja kusaba ogenda olaba omusawo. If it happens once or if it happened twice it's okay, but singa kyeddiŋŋana nti nafunye kubanga osobola okufuna constipation just for stress which you don't need to go to a doctor naye singa gwe buli we weegatta kibaawo genda ofune omusawo omujjanjaba. Waliwo n'embeera endala etuukawo nti abantu mulina otuzimba otutini nnyo nga tuli mu kyenda ekyo omufuluma obubi. So singa obeera ng'onyigiddwa like nekinyigibwa ne kidda wansi nga bali mu kuzina kitegeeza obubi bugenda fuluma naye tebugenda fuluma nga bulina okufuluma ojja funa constipation. So lwaki tugenda mu ddwaliro omusawo n'atukebera n'atubuulira ekituufu. Mubeere bulungi omukama abankumire ate era abanjagalire ekisinga obukulu kwe kubeera nga twerabirira ate era nga tusaba Katonda atuyamba atuyise mu bizibu by'ensi eno nga tuli bulungi atu relationships ennungi atukume bannanga basharinga mbeebaziza nnyo mwe abasinga balikinga bakomentinga. Thank you so much ababeerawo ku lives mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.
Yeah, yeah.